This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso ensala eddiddwamu. Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasana nimugambye konti ampe kadi nze munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority, Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Ale ruzungu kade kazungu tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko n'imbuzi n'empuno Arabura babaddi abakyala Wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo banangaali embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero video eno twali tulina ogikola tutera kujja lwakuna, but we are here today because waliwo ebintu ebihappeninga mu byobufuzi ebitalinda ebikambwe eddala nno. Sooka obuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba mbalamusizza. Leero ntuuzizza mu ntebe ezigondana. Ya, eno Layout Interiors. Wano furniture weewuwo n'akutama. Nkubuulira neera ompadde ebbanja oba najjawo emitwalo gya $2. Ojje wano obawagire. Furniture akutama gw'oyina ewaka.
abantu oluusi bandanga nkuba obulango bwa wano mbalaga ebiriwo ne balowooza naye abamu oluusi tobanenya buba bwavu bwabwe naye bw'omala okujja n'otuulako nga wano Kasuku ntunuulidde dining set mayinza janye ebintu wake ebiri comfortable kubanga owummulira naawe otuula noga nti obulamu kabuwummule ekitebe kyo nyino kinona saagala kino kyo nja kinona munaku ga bbiri kyo nja kuba maze okukiti kino kale so bw'oba oyagala ebintu nga bino osobola okujja wano ku layout interiors the interiors of tomorrow wano ebukoto just next to lighting city opposite TMT supermarket oba wali Middle East awo wetuli wano naye ng'obulamu bugamba butya ndi bulungi Gen Muhoozi astrikinze leero he has been in the news yatukedde actually byonna abikoze ku makya alumbye ate mu bukambo bweki alumbye leero Lord Mayor abadde alina okusaavinga Gen Muhoozi empapula ebikwatagana ne Dr. Kizza Besigye abadde amusaavinga nga mwagala nga witness oba Dr. Besigye yaloopye Gen Muhoozi okumugamba okumutomentinga nti agenda kumutta yes nti ogamba okumutiisatiisa ngenda kukutta kati ne bamuloopa kati ndowooza ne be-extractinga summons eziyita Gen Muhoozi mu kooti Lord Mayor nga yalina okuziderivalinga eri omukulu talabye Lord Mayor agamba nti omukulu naamugjaho kati ku makya abadde akyali ewuwe ne bamupirikinga n'abasirikale aba UPDF ne babuuka ne bagwa mu kikomera ne bayingira babuuse tebayise na mu gate babuuse nabwo mu kikomera ne bayingira mu nyumba na Sam Diro nga taliwo ne bambuka mu kisenge ne bamugjayo ndabyeko mukyala we ng'ayogera mutyaba do you have that clip there you can just put it for us here right now then we can continue with the conversation afubadde ku makya ssaawa nga 4 Salo nga badde amaze okulya ekyenkya alina abamawulire abamulindiridde wansi bw'amaze okwogera nabo tugenza okuwulira nti waliwo abaserikale abayingidde batugambye basaze ssenninga awo waggulu gye bayingira babuuka ekikomera ne bayingira ne bajja ne bamunoonya buli waabadde bamusanze mu kisenge bazze mpola ne bakonkona badde manyi omwana yakonkona okutunuulira ki ekigenda mu maaso nembakulira mbatulidde nzokangasi babadde bangi simanyi oba yunifoomu nebabita ya SFC babaddemu ne bajja ne bamuarestinga ngezezaako okuresistinga kuliko omu abaddeko ndowooza ye komanda waabwe kuba yeetabadde mu yunifoomu nankwata omukono nagunyola nankuba amagulu nenga wansi ndowooza kebayita akalati nankuba akalati nenga wansi ne bayingira ne bagenda ne bamugjayo bamugamba leeta essimu ne batunulatulako around ndowooza tebalaliwo kituusa batetusoza mumbi yali twala ne bamufulunya ng'awanise emikono bwati tutuuse endowooza okwetinesinga kye tutalabangako ebintu bya Amin wade tubisoma bisomye mawulire but I think this is a new regime regenerated through Muhoozi. It is really bad bw'abanga alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda kutufuga bwati already we are saying no atayina kintu kye yali aganye kurespectinga nti nibwoleeta summons n'omuserving akeera enkya n'aripotinga lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu kisenge talina kyeyabye temamukute nti ya so omukyala omulabye ng'agamba tuzzeeyo mu tayimu za Amiini naye waliwo n'ebifaananyi ebifulumye ojja kuba obituteerayo wano Gen Muhoozi apostinze Lord Mayor eyali Lord Mayor ng'amusibye akantu wano n'ateekako Kiswahili ongeya Kiswahili nti agenda tomanya agambye nti leero nkutta omusiru omu ali mu basement naye alina okwogera Oluswahili alina okuliyiga oluwogera kati ate tuzeeyo okulaba nga amusibye kantuntunu nga Lukwago akoze ati ng'olyamu nga yongeya Kiswahili ate bwatyo bwe yakola ne ku Eddie Mutwe Eddie Mutwe twali tumunonya n'agamba nti ali mu basement ayiga Luganda Lunyankole
kati ekitegeeza tulina oyiga Olunyankole n'Oluswayiri. Ayongeddeko Oluswayiri omukulu. Nga tulimu. Yakedde tteekayo Gondi yatekedde tteekayo nti abakazi abampi nga toyina bbina. Erwo nago musango. Nenkubira Zubeida nemga Zubeida. Bw'oba tosobola kugenda ku TMR bakola essajjala ofune bbina. Agambye abampi batalina omumpi nga toyina bbina. That's a criminal offense. Toyina kutambula mu kkubo. Bakukwata. Nemga Zubeida bw'oba tosobola kulyambala, tosobola kugenda ku TMR ne bakola sajjale, yingira gym okole squat. Zubeida talina bbina. Kasuku ebiboyo. Gwe bw'omulaba olabako ebbina buli omu aba alirabire. Ojja omwetegereze buli omu n'abeera alaba naga kiwala kirina amabina. Naye kati Zubeida gwe bw'omulaba osobola okwogera nti kirina amabina. Jeno mwezi tagaba batonolakaawo. Tayagala. Naffe n'ab'embuto yatugoba. Kati yayagala tukole ki? Era kati tulina kukola gym. Ate amanyi ge weetaaga okusala olubuto. In a nutshell nze njagala kuvumirira kyendabye ku former Lord Mayor. Gen Muhoozi ayinza okuba ali ofen. Omanyi waliwo yalimba Gen Muhoozi nti Dr. Besigye yali ayagala kutta taata we. Nze nkakasa baabalimba. Bwe busungu bw'olaba mu musango gwa Besigye waliwo yabalimba nti Dr. Besigye yali ayagala kutta President Museveni. Kati Muhoozi ng'omwana okumugamba nti ono yali ayagala kutta kitaawo. Bwe kimukwata ku hard disk aba mukambwe nga bw'okimanyi. But Gen Musaba akakanemu maanyi gasusse kuffe ba civilian. Ewa Lord Lukwago civilian. Baade bamugyeyo bambi basooka na kumuwa ddagala lya pressure lya mize. Kati Lukwago kumuyira ab'amagye 20 ewaka ne babuuka ne yinza okutuusa omulambo. Jena kakanemu because ye Lukwago president wa PFF ekibiina Dr. Besigye mwali. Ekyokubiri Lukwago lawyer wa Besigye. Lawyer akolera ku instructions za client. Client instructions zakuwadde lawyer zakolerako. Kubanga mpulidde family badde ina engage wako ba Honorable Segono banani tibagende Mbuya babanje Lukwago. Baloya ngaga nedda sebo simbuya eteri alinnyayo. Enga nabo batidde nga teri agala kulinnyayo ngaga ekine kiba kiwanvu ki. Kakati olaba nti a former Lord Mayor bampikinze namutwala awantu nene lawyer we atyo kulinnyawo kati. Agamba nedda. So nandise Gen Muhoozi akakanyemu Lukwago lawyer wa Besigye. Lawyer is more or less ngojeko government is a legal representative. Nebino byaleta nti okusavinga is a messenger. Okujja okusavinga is just a messenger of court. Lwakuba nti ekyeyongedde okweyoleka Gen Muhoozi mukambwe okusinga ku taata we. Ekyo kyeyongedde okuvaayo nti mukambwe okusinga ku taata we. Kubanga ye ate President Museveni anyoma ebbanga lino lyonna tugulubye naye masitala zaffe za poliisi. Poliisi you pick those fools. Naye kati Gen Muhoozi alina engeri gyazongeddemu ekirungo azitadde ku level y'amagye. Naye kati ekyo Honorable Munyagwa tekijustify nga Mwami Kyagulanyi okuba nti yagenda ebweru. Kuba olaba Lord Mayor abadde bubeezi na summons. Ne bagwa mu kikomera ki. Ne bayita mu ddiiro nga taliimu. Ne bambuka waggulu mu kisenge ne bamugjayo. Kuba naye yali ng'agamba wano ng'agamba abasajja bamunoonya. Teri yanenya Kyagulanyi kuba mutiitiizi. Obutiitiizi nakyo kitone. Waliwo okutonda ng'oli mutiitiizi. Kati Lukwago wulire summons azitambuliza bweru. Aziyisiza ku email gye bamugye. Teri yanenya Kyagulanyi kuba mutiitiizi. Right yo kuba mutiitiizi. You're right? Naye kyetugamba nti ye ate kyekyawukana yali ayina abavubuka baleese muhamuzi we wano otuninza avubuka for 2-3 years tosobola kuyita mu buyisi bongo baleese wano mu mannyo gaki ate siyandibagaye bannaye tutiitidde buli omu yeekweke. You understand? Buli oleka nga amagye ogasetinze go gasigala mu motion nga galumba kati gwe bagenda okola kamanda ataliyo bakoze bubi noza foot soldier kibakaya nako tebifaanagana. Lukwago ye byabikolera wano ku ground ne Besigye gwe okuyitamu nga kamanda oba otidde nnyo kubanga Kyagulanyi yali amanya akamanyi gakola ki neera kyekyo kulumba ba Muhoozi bashaija ba prisons byakagaba wa police
gezo force z'olumba okubozi je owambe kye kitegeeza but ideally tugamba nti okukozesa UPDF ku civilians gabamanyi mangi kiba tekyetaagisa General Muhoozi twandimusabye handing over Lord Mayor former Lord Mayor ku police fayiro bazitegeke oba alina omusango gwalina okwanukula bamutwale mu mbuga z'amateeka naye omusajja alina pressure mumusibye kantuntunu ne wali tamanyiwo mumugamba ayogera Oluswayiri Lukwago yo tamanyi kigambo kya Luswayiri wadde ki agambe bugambe mimi nakuja bajja mukuba nti nze nzize anti oluba lufu bagenda mukuba boyogera lufu nga bakwata anti kumukuba abagamba habari bajja muku anti bwatabiterezo oli aba ne Max abagaba Max Zahira abera agaba Obala tuseka mukatiri naye ebintu biri serious mutusonyiwe omusajja akubiramu emboko ndoza fanda bane peni ya ready n'olupapula kwa wandika baga batandika tuweganga mambo nga baga wadde otegeeza kati ye yakubuuza nti mambo gwe noddamu ki bakubuuza mambo ddamu ki anti kati gwe tubuulire nze simanyi Oluswayiri oba mambo ina kuddamu nti si mambo oba mambo neera nawo oddamu ba mambo simanyi mambo oba mambo sana oba jambo si jambo kati simanya bakugamba jambo ngogamba jambo sa simanyi kati bw'okukiddamu awo ndooza ayinza okuba wandika Max namba anaaguddewo embooka abiri bannaye musajja wange Lord Mayor unataka nini hapa manyi nga gampeddemu unatafuta nini hapa ononye ekiwano kitegeeza ebintu by'ebyobufuzi byakwegendereza embooko 10 ebibuuzo nga 8 bigenda okugwa omukulu akujja mu kiraasi nga abaana kye bakola bakitegedde kankubulire Lord Mayor agudde ku kintu ekizibu amagye gagenda ne gankwata ku orders za chief wa CMI Arua ne bantwala ku airstrip bantwala ne bantuusa mukuva mu motoka bansitula basirika kwanawulira nga akaveera nga ninga akaveera sinze musajja omuzito niyo manya akaveera nga ndaba nseeya buseeya mu bbanga nti nantwala mita nga 10 naye nga bazintwalira mu sekendi zinga 10 ne banzikatta wansi ng'ensawo y'emwa y'akasooli na tie yourself gamba otegeeza ki weesibe kantuntunu ene mabega kantuntunu kamukola byalina ku maaso awo naye olina okukesiba mu sekendi 10 1 2 3 neto oba wakaweza 1 2 nga batuuni zitandise mu mutwe kati you can't concentrate ideally ng'enkokola bazikuba oba okitegeera you are trying to tie naye luno lukokola olwalo batuuni enkambwe ennyaayaga lukutulako oyinza okubeezaayo mukono exercise ya tie yourself Lord Mayor agenza okutuuka akagundi kanywerako tie yourself kintu kibi nnyo kati bamala ne bagamba ne bakusiba eno emabega ne baleeta magalo bagenda bajjajjako obuntu bwebala buteetaagisa obunyamanyama obukiiki ku mubiri ne magalo niyo manyi magalo okujja wano akanyama oba ku lubuto wano omanyi bwe kizitowa kati nze kimwe kyantabula n'abaana ba Nuupu tugamba twali mu katemba kintu ekyo kyantamya abaana ba Nuupu kuba ffe twalaba ebintu kasuku kati omusirikale gwe bandekawo ankuume ne mpulira nga bamugamba ambushi huyo musenzi nti ambushi okwambushinga kwe kupima ng'olinga asumagira najja akugwira nakuba emigo mingi nnyo nga tobadde togyetegesa ya ambush takuleka kuwola kati bwemala naŋŋamba nabwa ne muganda onzitira bwereere nze siina buzibu namba nti afande bwajja wano muganda nti kubya emigo mingi nnyo owulidde nti mpulidde naŋŋamba kati kankunyonyola kino kyoliko kibayita welcome to the camp tuba tukwaniriza okuva mu nsi yamwe yaba civilian ojene waffe naye nkya tewali migo kati bikomye leero era tebayongera kati ne baleeta emmere ng'eyokya yali kusowaani ya plastic ne kyayi nga yokya ne baŋŋamba iriire mu butikitiki baŋŋamba ana mu butaano ng'emmere teriiko awo lwe bakusumulula eno ne bakugya emikono emabega ne bakuwa obutikitiki n'akwata n'essaawa n'atayiminga ne batuuni naye olina okukozesa no ne bantwala ne bandampya
kati tocha bali banta ne bagamba tugenda kuziika ng'oli mulamu ne banvuga nga bansibye kantuntunu ne tegena nti firimu ewedde ne bansuula gye simanyi saa 8 gwa kiro mu kisiko siyina ssemu zaziwera 11 ndaba bodo buyitawo nga buli kovaayo okuyimiriza kaagala kukubira nduulu paka ku makya naye siri mu ssaati. Can you imagine? Kikambwemu. So amajjo okukwata civilian kintu kibi nnyo nga gy'owulira gye nkomeza. Nera nze kyantabula n'abaana ba Nuupu abo kugamba nti ffe ttiimu ya Besigye twali mu katembe ekintu ekyo kyanyiiza. Nga twayita mu bintu bingi Kasuku. Amajjo okukwata civilian nga bwe galina Lord Mayor kintu kibi nnyo. Nera Lukwago yeetaaga ssaala kati. Kibi nnyo kyalimu nno. Kubanga Muhoozi Mulabi agamba mbu nkutta omusiru. Naye omusiru yakafuka mu mpale emirundi 3. Ate nga twakamutandikako. So ebigambo binene ebikozesebwa. You can't. Lukwago civilian bamutwale ku poliisi bamusuulaawo. Bamucharginga emisango naye nga bamutwale mu kkomera. Naye nga detention y'amagye Lukwago tagisobola. Yakava mu bulwadde okimanyi. Yakava mu bulwadde. Tayinza gisobola. Emboozi eyo ng'entiisizza. Omanyi waki entiisizza? Bw'otunulira Lord Mayor ennaku zino zonna from like 2 years is a bit fragile. Yeah, very fragile. Embeera mwali bakamulongoosa juzi e India bakakola. Siku aba family yetu tusonyiwe siku but that's the reality kati ekiriwo. CDF yandikakanyeemu. Kubanga ekifaananyi kyendabye ekyo ekyakantuntunu nze manyi akantu ako okunywera ku mutwe anti gokeesiba tebalina budde naye okateekako baaba Kasuku interview eyo nzibu tie yourself tosobola tie yourself kati bansuza mu kaduukulu yali tooyi nze gwe basuza mu VIP yali tooyi nze bansuza mu tooyi ne bankwata guno omukono ne baguteeka kadirisa ka tooyi ne bagusibirawo empingo kati gwe kuba eri mu bbanga nze wait yonna ndi eno wa ne gutuuka nga siyaguwulirako nga mpulya bode yange ekoma wano naye namalira ddala ennaku nga siguwulira bino walaba Edi Mutwali mu kooti akola ati akwata guno ne baguteeka wali. That's why gombuuza lwaki oli mukambwe nnyo ku baana ba Nuupu tumanyiira kiri ne kisinziira ettake nga kiri ambizi gye kisiibamu kugamba nti ndaba kiri kipimpu kitambuza bakyala kikutambuza pimpu ali bweru Boston pimpu naye naakuwalampa tunuli omusawo omugande South Africa naye naava nze namala ennaku kumpi nga 5 nga siwulira mukono ate gwamala akaseera nga gusanyalalamu katooyi we kati kadirisa ng'omanyi tooyi kali akadirisa kokutooyi ne basibako empingo naga aya weekuwaapo gwe tukuyambye togenda kusula nga tukusibye kandooya oyimirira n'oyagala okutuula nga tosobola the whole night kati neweesigama ku kisenge bwoti omukono n'oguvaako ne bajja ne bagusumulula nga breakfast etuuse nga tosobola guteeka wano. So military detention kintu kibi twandisabye Lord Mayor kati ali mbuya manyi Kasuku bagambye asoma Luswayiri ebintu akigoli journalist so kitogenda n'onoonya GEN Muhoozi kula kitogenda n'oyamba eggwanga gwe munamawulire w'embuga ffe baatugamba tuba mukwasama tusigaleero mukwasama ffe baatugamba tuba mukwasama kati ensi ogirese osigadde mukwasama ate kati munnaaye ate ffe batuzaalawe be batuyiwako amazzi juzi baŋŋambye ezisinza n'okwasaasoma mawulire ni musiru tonyiiga but kyongezako okulaga nti detention ey'amagye Lukwago tagisobola kino kibabulidde muli Lukwago gwe mmanyi embeera mwali tayinza kusobola detention y'amagye kati obuzibu obuliwo kati olaba bakutte looya olwo be banaakwata kuwa amawulire agasaka ba interview test yo eyinza okumala ennaku 3 interview
nga bina kuba kuwayo ekibuuzo omumwaka nunulira amaaso ago n'ebirevu ge bali kufuna ndeka saagala nakirowoozaako sigala mu bintu byo bya oluusi abasajja batugamba Kasuku temwogedde biki olaba bakutte Lukwago yennyini sigala mu bintu byo byakwata gyo mistress eti gyo mistress eti ogipimise nyene suuna bbeeyi tupime ebitundu tubizze batukuba ne Lukwago oyo bambi twali entungamo Lukwago oyo bambi mukisa mubi kati twalina twegalidde nayagala okufuuyisa batukuba bubi okutosa Lukwago bambi nowola bambi yafuna enjala eyo alabika ebintu si byangu but nze nsaba Lukwago bamuleka afulumbe. He's just a lawyer who has given instructions by Dr. Besigye. Yes. Ate nze njagala nsaba government ya President Museveni family bamanyi how it feels ogamba somebody wanted to kill your dad. I know how it feels. But investigating baleke concludingira ku hearsay abana bali mu CMI. Yes. But investigating GEN MUHOOZI ina capacity to investigate thoroughly. Don't you think by now they must have investigated it? Kwa batuukira okukwata bajjeno birungi baani. Kasuku the Besigye I know could not have planned to kill Museveni. Namane Besigye emyaka egiwera samuulirako kigambo kirimu ill motive ku Museveni. Erikulevezo. Nawulyanga byakuguguba byaki tugugube you get the point. It will surprise me as well. I will equally get surprised, you know, when I have anything to that effect. This so we not yet planning. Besigye ngani amanyo one yarakiza nti Museveni musajja mugezi. Nga amutya mu line y'emundu. Besigye yali atya Museveni mu line y'emundu. Neera ng'agamba nti mbalabula omuntu yenna ayagala okujjako Museveni mutwale byaba civilian tabimanyi nti Museveni yaba civilian tabimanyi. This is Besigye. Don't misquote me that mpita okusoma Oluswayiri ngamba byaba civilian tabikola ki tabimanyi nena ngamba omuntu yenna ng'oyagala Museveni afafagane naawe mutwale mu violence tegugwa you used to tell me nangono ngamba munyagwa nkubulye tolinananga Museveni. Museveni ogenda kumala naye eddakiika 2 aba yategedde edda kyolowooza nga yakusomye edda nti ayina ekitone ky'okusoma obwongo bw'omuntu. Besigye yabiŋŋamba naŋŋamba nti aba yakusomye edda nti Museveni aba yasomye edda kikyolowooza nga yasomye edda nekyagenda okugamba akusanyuse ate okukonteini gwamba obwongo bwaba yabusikaaninze edda n'abumanyi ekyokukolera nga gwe boolaba wali mu maaso wali nga okimanyi nti smile yo bwali mu maaso ga Museveni yali from ear to ear. Emwenya gy'oli omweya sigirabangako ng'omwenya bwoti n'amanya nti ono muyala bakulaba yakulaba alina gwe yagamba oba yali anyinyonnyola ki nga president oba yali nga nnyonnyola ebintu nga ntunuulidde baati kati oba yali Morris Mugisha yali alina kyaŋŋamba namuga you are distracting him. Yes. You leave him ng'emunyezi kuliko nga ayagala abeere nga ntunuulidde nga alokinza amaaso yakutunuulira n'atuulya mutyaba n'alaba olwo Lunabe yani Pazo yalabika mu bubi Lunabe ye Lunabe yalagira ddala bwe yatuuka Pazo bwe yatandika okwogera Museveni yatandika n'okuwandiika n'atunuulya Pazo bw'ati n'awandiika n'atunuulya Pazo n'awandiika naye nti ye Lunabe yajja n'ayogera mazima nti kaana kambaata naye ayagalayo njabalaba njala gwe naawe wasimayiringa okuva lwe watuukawo paka lwavaawo muleka kiyisaawo no, that's it ate zoli wange kyoganyinza okuyeekera kana I can't I saw you nakulaba because omulino ogwe naliko nze nali ngumanyi ngabanga principal private secretary wuli ali wali ozikubamu bwezitaako nga buli omu akubira buli mwagizi Kasuku atukoze atya waliwo obutwe bakola buno odowe n'omugayi kikkowe ng'obissa ku mukumu nkugambye nase ekikoowe nentunula nti nakulaba nga smile eva from ear to ear
Wala wahimye nogamba first lady. Mama, you want to come visit you? As an orphan. I eat, I drink. Number. Sajja wange. Esala. Sajja wange ayise. Naye visitors zaffe tewalabye budget be batuteereddemu 1.1 trillion. Ba creatives baba bataddemu, ba science, technology and innovation ne ICT yennyini. Era bw'ogenda mu breakdown yabyo olaba nti batuteereddemu ffe bannakantu batuwaddeyo space. Nozookiraba kati tosobola oga nti naye kyembadde kunyona nti Besigye yali ambulya strengths za Museveni ne weakness za Museveni. Yangamba tuba tunalwanyisa Museveni tumulwanyise nga tukozesa enkola y'ekicivilian. Tetugenda mu by'emmundu. He told it to me several times. So I just get puzzled when mpulira omuntu agamba nti Besigye wanted to kill Museveni. Sichitegeera. I just need to be. I would get surprised when nalaba ekyo. But Dr. Besigye one amazima yali ani compromising ku Museveni. That is it. Nga simanyi why. But he was uncompromising. Nga taddirira ne bw'okola otya. Two, nga ali ready even to pay the ultimate price. But now, picture ekintu GEN Muhoozi kyakoze kitusiigira ki mu maaso gye tulaga naddala aba opposition. By 2028, omuntu wa opposition, si 2028, aba opposition bamanye nti bali musi byakusaaga, biri serious. Ekyokubiri bave mu kwerima empindi ku mabega. Blackmailing each other. Hey, they blackmail each other? Yes, Noop blackmails everybody. Noop. Mugaba akajja. Mwe mwalya, go walya. Togawulya nkaga bozi yakuga go walya. Sajja ne bamubateera. N'abalemerera. Kati mutegeere nti ffe bamunyagwa baaliwo emyaka 2. Mutuweemu ka respect akatono. Kasuku, we deserve some respect. We deserve. Wala omusajja nga Lukwago, he deserve some respect bambi. Semujju, he deserve some respect. Opposition namulabye interview gye Semujju yakoze interview ne Kanare. Naye naye awanda mulira eri Nuupu. Ngamba ma. Nuupu abantu buli ateekamu buli muntu ayitamu bye nayitamu. Bwawulira abaana bano nga ffe bw'otuwulira ng'otuvuma tuwulira bubi. Oyinza okutugaa tubikutte bubi. That is another one. Tugamba kale ssebo tukulembere. Naye bw'oŋŋamba nti nze mbadde nkolera NRM. Oba toli fair. Lord Mayor, we are going to put you in our prayers. Tulabe naye GEN Muhoozi tukubira omulanga tukusaba mute omusajja mulwadde omusajja ali weak akomewo eno nga bw'ogambye messenja oba ku poliisi bamuhanding over to police naye amagye tasobola detention y'amagye tayinza gisobola nnaku 3 mbi nnyo Kasuku kati Kasuku kankubuuze golozaki bakwata Geno namuga tutwala mu court martial n'akankana Geno w'amagye naga tutwala Makindi mbasirikale banne n'akankana nkubuuza simanyi detention togamba sima detention y'amagye si y'abantu ya nsolo kubanga abasirikale nsolo ojobuza odongoto nti lwa commanding ku URR ya President Museveni ku Constitutional Square ya Makerere ya referendum kyabaawo gwojomubuuza SFPP badi ogita PPU ya President yakola ki kubanga naliwo nakwatibwa gwojomubuuza odongoto ombuuze kyekyaliwo odongo yoto tomula nti wamapababa ne yakaba maloboozi gonna stiriyo mu besi ng'akyusa makyusi ojobuuza odongoto ojomubuuze gojomwe munyagwa ngambye wakaba maloboozi gonna ompadde emboozi nedda you ask him ojobuuza odongoto yakaba maloboozi gonna now awo nga tuvuddewo still olunaku olwaleero ya GEN Muhoozi tugenza okukeera ku makyawo nga mwami Kabanda ekya Secretary General bakimugjeeko bawadde mwami yeba ye Ali
Fadil. Something like that. Nakola ne reshuffle mu central executive ye. Mwami Chilio Wachiwanuka na replacing Mwami Frank Gashumba. Alia last night yadda agamba nti waliwo video yakomawo. Frank yali agamba nti M23 eyinza okudda wano, but it's an old video, of course. N'agamba bajja muyita mu Central Executive Committee yaabwe balabe batugenza ozuuka nga reshuffle zikaabye and akati ekintu kya Gen Muhoozi one nagamba Mr. Kabanda Honorable Kabanda twali naawe ne mugamba ngebyandita byakagwawo ne mugamba nti Honorable Kabanda yegendereze tago mu katego akaze kagwibwamu abalwanyi bonna nakugamba teri suicide yakola mu government. President Museveni yakawamba obuyinza waliwo abalwanyi bajja nga balina titles suicide, dragonyanzi, sula mbaya, mwana kanja tanka. Abalwanyi bali abali abazibu teri go bawa mulimo mu government. Sobi omujukira ojukira Sobi ngagama natuzo press conference ngamba lesemu Christmas eno muri Christmas sigenda kubabba. You remember? Ojukira Sobi nga ina pistol ne double cabinet ya government aliwo. Chiwano omujukira aba Wembley. Timu ya Wembley ina gola bayo. Wachi waliwo ebintu byokola ne kamanda wone yesika. That is the number one. I clearly predicted nti relationship Kabanda jaina na Anita Amongo. All of a sudden wadanita Amongo bamusobya basimusobya. Nena alabikanga yali mukusoma press conference ya mu press release ya mugoba. Buli omu kimukanga. Chikutira ekifaananyi mu bantu. But he was a messenger. Nkubuulira. Ngabola ba Lukwago babadde. Nkudiramu. Singa yagaana kwolwo ne bamugoba kwolwo ate yandigenze nga hero. Ikiriza mukama wangu mukazi ono yasobya ne mba mugoba siyize nje okusoma ekikola ki? Na mugamba tukugobye. Nkugambye yandigenze hero. Na mere is a hero. Yayimirira ne speaker. Ne batuuka muwamba. Ala yekka ne bamuwamba ne bamukuba. Nera ne Museveni n'akimanya nti omukazi ono bwasibira ali principled na mere is a hero. Munsi muno Kasuku obanga ne musajja wo. Nze na Bobi Wine yayagala joining eno bali wajita pause power by then yansinkana. I told him one thing. Nti gendo yogere ne Besigye. Bwampa go ahead. Tompa kifo. Byemba denko le Besigye. Binangenda bikolewo. Ne mugamba nze Munyagwa siba na side bbiri. And that's my weakness. Mu politics they call it a weakness. Naye kati era toli mu parliament. Do I care? Masejji ne nyabaasala eddiiro. Ofuna milioni 45 oli mu parliament. Omwezi ofuna milioni 45 oli mu parliament. Ani agambye nti nfuna milioni 45. Nze muntu mukulu ayo. Ebigambo byogera Honorable Munyagwa ojja kundeetera ababbi. Nze nga milioni 45 nzijjawo. Ozifuna ziri wakaawo nkugambye ofuna milioni 45 oli mu parliament. Omwezi. Sikiti sina mutima mubi nti ngenda kuloga. I'm not that kind. Gwe bizimbe byonna akedi zola mu kibuga Kampala. Nanyini gundi eno. Goloza fani kyali wano wa billions meka. Yekona ali ku display. Sente mpitiri. Ali mu parliament. So muleke kufuula sente nti kyebuli kimu. Because I needed the money, I needed to be in parliament, therefore I should betray whoever and you kumpi. It does not work. Life works. That's not how life works. Nze Kasuku. President alikwata wa president nampa mbife bitana ekife ekisooka ajja kuba afunye omukozi. Omanyi kinjagaza Besigye twali twakola endagaano ngenda kubeera minister mu government y'obutavaamu. Nera nze nali nkola twali mu stock ngeyange ministry ngimanyi. Nze president alikwata ku bife bitana ebisooka nankwasa ekifo. So ajja kuba afunye omusajja atakyuka kyuka. I don't betray people who have been there for me. I don't. So you don't tell me that trash in the parliament. Tombuliranga ebyonse. Waliyoki that crowded building.
tewali kiriyo ozi sente zibafuna yo oli abazifuna n'eri outside even times 10 ayo yeah, so it's nothing much. So chenza kukulaga nti betraying your own because of any incentive, be it political or financial. Doesn't make sense. Kisigadde nti obulambu bwonna. Ekyokubiri okukola ebintu ebiri extreme, suicide kizibu nnyo struggle okugwa n'owesangamu. Kakati namba 2 PRU yeyingiddemu intrigue, yatuse ku stage ya struggle eya intrigue. Ako ku stage bakamanda kwebettera. GEN MUHOOZI kati afuna information nyingi. Somebody told me, one of his people, ne bwe njagala okwennyonnyolako siina we musanga. Akubira ku makya kwene essimu akawungeeza ogenda ogikuba nga teyitamu. Meaning okumusanga takola ki? Kati bw'ofuna omukisa omubi nti gwe oli mbatamulaba. Ne mu baana abamulaba buli kadde ne mubaamu atakwagala oba mu trouble. Kati struggle gundi yaabwe etuuse ku level za kati abantu bangi abali kirimu. Ba Frank bayingirira abakirimu baali batono. Kati kigenze kijjuddemu buli ababazi bonna bayingidde omwo. Kati enkwe nnyingi. Enkwe nnyingi. Bwe bateegendereza bajja kufuna obuzibu obunene bo bennyini. But Muhoozi naye alwadde ekirwadde kya taata we. Ekirwadde ky'okubeera unpredictable. Because the other time namulaba wana Mr. Honorable Kabanda. Musajja wange ne bagamba Kabanda yadda yagala suulawo ttawulo. Mbu. Era yali ya deactivating ne gondi. I don't think so. Naye ndoza naye pressure y'omuntu ebadde muyitidde. Ku intrigue ebadde mungi. Nze natunuulira Kabanda ekkololo. Ng'ekintu kitandise omusinga amaanyi. Kiro. Bano bakyuma kya Yesu, kisa kya Yesu, ye kisa kyuma. Kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Ono musajja mukambwe w'eggomba. Okujjayo empapula za Kabanda. N'aziteka ku badde bamutumye butumi. Kugeza kwongera kulaga GEN MUHOOZI nti laba. Omusajjawo. Gwe okulira ekintu kyaffe. Entalo zibadde zinyi. Ate interview yakoze nakkiriza. Anti cheze empapula zange. Anti ate tayinza kati atayinza kuzeegaana. Yabadde ku damage control. Bagita surrender tactic. Once you are attacked, you go and surrender. Ufune sympathy. Bakita surrender tactic. Bwowanika ufuna sympathy. Kati bambi kitaata kisebo. Naye fe abali emabega tuba tulaba nti oyo kyuma kya Mukama. Sorry, kisa kya Mukama linnya lye. Mr. Kisa kya Mukama nze mba nkulaba nti olwo lutalo lulwana. Sirulwo walaba abaluliko because by the time Kisa kya Mukama watuko ku retrieving ebbaluwa ya UNEB eriko results za Mr. Kabanda. Kubanga gwa idea is so kusaba results zonze ne bazimpa. Ne by the time watuko kufunira all popular results za Mr. Kabanda. Kitegeeza nti waliwo munene ayalusabyeyo na handing over eri Kisa kya Mukama. Alusome. Yes. So kati batuse mu stage ya intrigue. Okubeera omukungu wa PRU oyo ino kubanga oyine emundu asatu ewakaawo. Ng'otambula awaka asatu nawatenga nawe otambula n'abiri. Wekituuse kikambwe. Kitokota si kisaanikire. Kika. Enkokole egenda kuvuga. Enkokole egenda kuvuga. Ne kati ye Kabanda kimulekawa. Why? Kabanda kimulekawa. Omanyi struggles ziri ziti olina gibala kyengambidde nti eri yaani tayali nsobi. Tokkirizanga struggle okukyayisa emikwano gyo gino egya bulijjo. Yes, because at the end of the day oyinza okwesanga olina nanita mu nnaku yammwe bagoya babiri. Mwebasanze. Ng'osobola n'omugampaayo obukadde obutaano maama. Mwannyinaze n'abukola ki? N'abukuwa. Struggle ekuwanda. Ojonoonyereze mukama wo Museveni, President Museveni, kye kyamutwala mu nsiko mu 81. Struggle gy'ajja nayo kuva e Nairobi, egundi Dar es Salaam, Tanzania,
okujja okuwamba wano yatuuka ne muwanda ne bamwefuulira. He was the youngest of all the what ne bamwefuulira nga baganda kumutta. Towuliranga yo bateeka Museveni yo ku road block ne GEN MUHOOZI ne Mama Janet ne batuza Museveni tojulia story nga he was a vice president. Muhaira ke yali banga yali vice chairman of military commission yalinga vice president w'eggwanga n'otuka ku road block ne bakutuza kutaka ne mukyala ono omwana. Struggle yali emuwanzi. Paka tona lebo kabanda etago okubudabudde nnyo. The parliament kibanyi otuka mu nkube baka bisonga bwemu buyadaye fulo wa nebitema akakule. Mu parliament balinga baana basomero. Parliament bofuna scandal izana kumala omwaka nga toweseewo. Bikugaya. Abakozi benyini olabira ku bakozi bano ba staffers go doita. Hello najanga dduka. Ebola ba tutuka mu office yo nga tebagisiimudde sinjere. Ndegena nti ebintu bigenze bikyukamu. Speaker nakuwandikira nti office kakati banga abakabala bafuna office abantu ababa babiri. Kati bakabanda balina ziri ezimalayo. Nagamba yo space tugyetaaga. Otegeera. Baagala okujja. Actually speaker sergeant at arms yakuwandikira. Office yo space mu room mwoli tugyetaaga. Ogenda okola ne ba escort abamu enkeera tebaze ate kinti batugaya tuddeyo ku headquarter bagenda kuweereza abalala. Enewe tumusabira kubanga Fumbaka yatugamba tusaasire nnyo omuntu abadde n'obuyinza obw'amaanyi ne bumuvaako. Ayinza okuba bagenda muwa foreign affairs, I mean internal affairs. Nga banampostinga awo oba whatever nze Kabanda simuyinaako nze mwagaliza but yonja omutegeeza Kabanda is too young okubanga yabadde akulembera bano abasajja babaddemu abamu bankwe nnyo basajja bakulu bakulidde mu nkwe ne Muhoozi abasobola lwakuba bamutya nti musirikale. Tebayinza bisobola naye nabala balwanagana ne Gashumba ne mbasekerera ne alabano naye Gashumba ekifo kyagenze ati Gashumba naye kati bamukubye chemical kiri ekyabavandimwe ekya M20 tomayo yakwogera dda katambi ako yakwogera dda kanda zamugambira omusajja we byali mukwogera. Kyekugambye omuntu okuba ne mukama wonga ayina okutuukwe naye gwe omukulu tomukola ki trouble y'amaanyi nnyo. Teri kintu kibi nga kubanga wagira omuntu nga tosobola mulaba. Muntu ayina kubanga bw'asanga misikolo yakuddira. Beemu ku byantabula n'abayimbi ng'omuyirawo omubiri lw'omwetaaga taliiwo bw'okubira manager n'akusindika ew'omuyimbi ate omuyimbi akyebase ate bw'omuntu n'omukubira tuli wano tugenda ku show nja kukubira nga nvudde ku show. Kasuku bantu batono nnyo asigala mu layini ng'alina enduulu. Bw'olaba ng'omuntu ali mu layini asigadde original ye ng'alina enduulu Kasuku omwange ekitiibwa. Enduulu omwange ekitiibwa. Kati kankuwa example bw'okimanyi nti nga tonagenda president wali ofunika. Nakati nfunika. Tugende mpola Kasuku olekanga omuntu n'amalayo omuntu omulekanga n'amalayo. Omuntu bw'amalayo tolina kyoba. You see? Nothing. Wali akagatolagera president nga just a slight beep tata ku simu yo omuntu omuddiza nokimanyi simu yo ebeera bize essaawa 7 mu luna wajjudde omuntu akube bize namba bize nodde wa mutyaba kati tuli bwa mutyaba we tuli awo naye onkubidde omulundi gumu bane ankubidde ng'essimu njogererako nenziramu nenkukubira nga naawe oyogerera ku yiyo ngenza okuddamu laba ng'okubidde mutyaba. Omukutu guno ogenda gwonona onoofuuka n'akyemalira ogenda gwonona abantu balekera eddembe lyabwe boogere bategere luli wali ofunika kabipu obadde ogamba ki tukole tutya nga n'eddoboozi lyalinga waggulu nokimanyi eddoboozi lyo lyakka sikyakuba ndoono tukyakuganira mu simu nejjukira billion 5 tezinakola ki tekutagirako na appointment ndala kati benafuna billion 5 gatandika eddoboozi lijja kukira ddala kati nga mutyabako tugamba tuvunire omukulu. Nina musajja wange akola
Kwokero house awo twalinga naye mbina ebintu bya Johnny Walker simanyi bwe yafuna mulimu awo naye so bw'oba oyogera naye alina essimu nga nnya atambula nazo kati essimu ne babagirwa affe tuteeka wansi betuki essimu ye abeera nazo ng'azikote zimuzimbye muno n'akola bati obadde ogamba ezimumenya abyogera mpola mpola nange kati biki juzi yaŋŋamba nkola kati nekyamagero muyita Uncle Charms nenzi nange mpita Uncle kyamagero talina ssente waki omuyita Uncle Charms ate nga guye omukyamuita natandika muyita Uncle muyita Uncle nayogera erinnya yajja mmanya kati tubeera tuli awo tutudde naga kati juzi nina we nali mu kabaala music akuba oba yandaba atya n'aweereza omwana muweeyo bere ya 2 omugambe bw'aba afunyeyo obudde ajja ndaba enja mmuwaayo ku ssente ngeno kyuka nti nga yeewuuyo nankola ati ntosembera nnyo nenzibikkula zinywedde aba afuluma najjalanga zino teeka mu nsawo nga mpaddeyo $10,000 takyasobola wadde oleekaana kubanga naawe okuva lwakyala wa pulezidenti obozi ligenze likkamu ligenda likka ekitegeeza ssente kintu kizibu nnyo ugenze nze nasigala ndi kyekimu nakukubiranga nga tokwata paka we nayomba ewa ssoko nanga omusajja mukubira n'otugamba ku mwenda oba osoma bitabo nerikukubira ku mwenda ogw'ekiro era essimu nga togikwata nene gwekimanyi obusajja bwa nupu bwali buva left right and center pressure ali nene naye nga nze neera mala nenkunoonya because nze omuntu ambeeredde mu kaseera akazibu nsigala muwe ekitiibwa but man things are happening naye ekyo ekya Lord Mayor kyo kintiisizza nnyo kubanga bwe baba basobola okujja mu kisenge kyo kiba kiralamu kiba kigezeemu ate nga basirikale ba UPDF bambadde obukookolo kiba kigeze anyway things happen abantu tubagamba nnyo ensi togiteekako maanyi bagambye munaalo nga adde aleeta mbu akumaka pressure apime naga naawe pimaki abasirikale bamugambye nte bulijjo kumakya tupima nti weewakya pimaki kati babafiira mu ngalo adde aleeta ntaka tupime weewakya tokapa naye gwe kati embuyo osobola okugendayo ani okumulaba oli musiru totegeera manyi fayiro ze zennyina omanyi oti wa fayiro baliwo fayiro gye bakoze eriko abali basajja babeesigye bonna ndi mulalu ng'ekulinze nze bansanga mu kisenge waka bajja ewaka bajja kunzija mu kisenge ate kati zino entebe oziraba ozeetaaga mu kisenge n'otuulaawo emu ogitunuza booti mu balukoni endala mu luggi bw'oba owulira bayingira amadirisa baatugamba oba yali ani mu abo abawalabu ye teyabonaabona yatuula mu ntebe baati n'abatunuulira nga bamukima anti military operation bagenda okugukawo ngeri bamazeeyo dda okuzingako toddukanga obeera tokyayina nze wama sijja kujja kukulaba Lord Mayor mpozi nga bandeese buleesi naye teri ajja kujja kulaba by force Lord Mayor abeereyo South Africa bagikuba ne ku Lwokuna tunaakolaki kuki tulina show y'Olwokuna amawulire gakyali mangi kano tukakozeewo chapu wano tetwagala katuleke tulina ku Lwokuna naye ku gundi ku South Africa bagikuba Morocco nesuula Brazil draw neera nanyiize but I think World Cup for now etambula bulungi naye President Trump bakoze America neekuba America yakubye nnyemu ba celebrate is it 250 years of independence ne baleeta UFC mu State House mu White House bano ab'eŋŋoomi I think independence yabwe eriyo July 4th that will be the climax of all their celebrations but the good news nina ekintu kyena Trump azaatugamba ku agreement yabwe ne Iran nga tulowooza bya bulimba last week awo alina we yagamba this weekend agreement is going to be in place
era twagenza omayiza nga bagamba Friday no bagenda Switzerland okubanga basayininga endagaano eyo. However, abatunulizi bagamba nti endagaano Obama yennyini gyeka in place. Yennyini bagenda Trump n'asazaamu yennyini gye bagenda okuyiwako emikono. So what does he mean? Trump yali agakusangulawo ba Republicans bajja nga baagala okusangulawo ettutumu lya Obama kubanga Obama nga amaze bafuga ebisanja bibiri ne Hillary wabula kata abawangula. Actually Hillary yasinga Trump mu popular vote. Yes. Trump n'amusinga mu electoral vote. Yes. Buno jwandise electoral college. Yes. Kana bagamba omusajja Obama nga azimbi aplantinze nnyo Obama nga abantu abatute nnyo emitima nga bagenda okuba legacy Obama bagikole ki bajinyenyeemu ne bajira mu gundi yaabwe ya right wingers nti wotya Iran nogirwadinga sente zino zonna buli mwaka ekole missiles ezikuba Israel n'emikwano gyaffe n'atera kye bazzeemu bagiwadde bo 13 billion ze bagenda okusooka ogiwa kubanga abangambye aba Iran baasabye they need compensation leader waabwe yafa they need compensation ebintu byaye byayonoonese ate ne bana aba Lebanon ne babateeka mu ndagaano nti okulumba Lebanon obeera olumbye ffe w'obalumbira bwe tutandikira but will Netanyahu stick to it because he must Israel bagenda kulonda soon and he must. Does Netanyahu come back? No, tabajja muza nabo babala geopolitics kati balina okuza president prime minister ayina okufojinga enkolagana ne Iran. That's the way to go. Israel must mend fences with Iran. But they were friends. No, yes they were. So katyengezako kulaga nti okulowooza nti mufunye obutakanya ne Iran nti ojja kikozesa lyanyi. That one they must stop. Nga bola bayina obutakanya ne Turkey but bateesa nayo. So America must become the guarantor between Israel and Iran. Nga bweri between Israel and Turkey. Nti obutakanya bwabwe America ebenga yegezaako kubumalawo ne Israel yetaaga kati prime minister asobola n'okusituuka n'agenda Iran. Ne president wa Iran nakyali Israel kati bye beetaaga. Otherwise Iran bagikozeeko attempt bbiri ne balema nga balowooza nti bayinza okukola regime change. Bagezaako attempts bbiri naye Iran yo einako etulazeemu guno omulundi America emututte kaguddeyo togendayo. Iran erwanyi naye talina gye tutte mu America nkaguddeyo. America ebadde n'options endala nnyingi nga ne gali amapeesa kwe gali ku mmeeza. Anti kyenkugamba bw'otuukirawo obeera toli defeated. You cannot humiliate America nowona. Lwakuba nti yeah, but doesn't the agreement literally poise them as abantu abadi defeated? Not defeated. Because most of mu ndagaano they have met many of Iran's demands. Gundi olutalo balwanira goals, what goals obononya. You achieve the goals, you have won the war. America shebatya Iran. One, tebagala bakeera at any time nga Iran ina nuclear warhead. But they have them. Tebalina nuclear, tebanamukola. Tebagala bakole nuclear bamwina naye tebagala mufuule mu kyakulwanyisa. Kibatayagalira ddala obulamu bwabwe. Kakati bw'obakakanya noba ng'olina ne access to monitor their works. N'ebirala obaleka. Obumaze. Kuba babatya baga abasajja bashirya bano bafunye nuclear warhead. Kiba kirala. Kwezo missiles zabayina ezo. Basiba ku busibi batirije. Kiba kirala. Tuyinza obutasigaza base mu Middle East basalawo. So bw'omufuna ky'obadde oyagala teri kikwetagisa kukozesa lyanyi ate nga wano omaze okifuna. Yes, so ne Iran naye ebadde erina byeyagala. Kati nga ssente kujjako sanctions biki naye naye egenda kuba ebifunye. Kati bonna bagudde draw. Yes. Okay, kale. So emboozi eyo betyo bebadde. I know you usually see Honorable Munyagwa on a Thursday, but yeah, today we had to come because, well, this had happened. The Swahili class. And we really wouldn't just say, ngabe twayogera, once in a while we may come a bit earlier, we may come a bit later, naye wabaawo ekiguddewo nga tulina kiyisaamu tubeera tujja kuba nga tukola ki nga tujja. For now, katubaleke mwewuunaganyeemu nga naffe be tukola ki bwe twewuunaganyaamu wano. Tugamba omusajja nga mukambwe nga muzibu naffe tugenda
ozikubamu ne zaaka nosse ekikkowe n'olinda naye nze Lord Mayor ngenda kuteeka mu ssaala zange nyinza obutasobola nnyo kuba nduulu kuba nange ntya kibawe ekyokuyiga waliwo abatuteekangaawo ku nninga Kasuku temona nobagamba bannaayi mulindeko kati olaba batutte Lord Mayor banakwata ku kiyenje olwo balyoke bagambe bulijjo Kasuku alowooza waabwe nga sibagambangako nti ndi waabwe bayinza okwogera ebigambo awo bimanyi olakujja jange wano baŋŋamba nga twakagendayo emirundi ekyo olina gumu olinaga nti jaji waki Museveni teyakomezaawo jjajjaawe nakyogera baatu naye nga baatuyita buyisi tetugambyeko nagga nti tuli nabo tuli ba common man then yogera kumugamba ku musajja w'Omutyaba yavaayo ayogera ebigambo ebingi ebigambo byenga bitono naye just buli muntu w'oli nze kyenyagala buli muntu gwe wowe oyagala kwogera yogera naye tosonga mwatayogedde kuba ebintu bikambe baaba omusajja bamugje mu kisenge kye n'akapipa pressure ne bakagaana awula mundeke anash naye nga nze nyagatta eddoboozi ku kyoyogedde I also find it improper that a person like Lukwago was handled the way he was handled. Yes. I think they could have done it better than what did what. That's if it indeed it happened. No, it did. It happened. So we just have to step up, and do better. But well, obuyinza bwe babuyina. So ebimu bigenda mpola n'ogamba katusabe mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baba ina kakasana nimugambye konti ampe kadi nze munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko ne bannange Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjere kutoka nto ndimbuzi ndi ala bora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.